nsaba Mukama Katonda yatuwa obulamu asaasire oluggya lwa muganda wange Kafeero n'abaana be. Mukama abaddiza okumanya n'okutegeera omuyaga oguli mu luggya lwa muganda wange oyo gukakkane ku lw'obuyinza bwe, kubanga tekikkirizika omuntu eyali omubuulirizi w'ensi okulaba nga oluggya lwe lufuuse ekivumo eri ensi, era nsaba ensi esonyiwe abaana bange abo. Sekandiba omwogezi akwanjera onkuseka okusinziira ku bwongo bw'abaana abaliwo, ate ekirungi mwandaba sikyajerega, nandibabuuzizza eyabawa ennamba, nange kennyini olumu mbuzaabuzibwa nti ddala mutwe ki gwe nsuza. Twalabye Katemba atali bwasasula olwajjo nga gavumenti bagitadde ku mpingu. Basooka notisi ne bagewereza Samoni Nevuma gwe baagiwa. Wala nti oba lesiti eyagiggyeeyo, abantu ne batandika okkuba enduulu. Abamu ne batandika okukooloobya nti baliwo abaamulyanga mu ngalo. Abaana ba Paulo Kafeero bonna ye byava mu bulamu bw'ensi ng'amanyi nti baazaala, yabambuulira bonna. Kintu kitono nnyo n'oyo Buladina wammwe ow'ekiwaani bw'omutunuulira emyaka gye singa Pawulo singa waali singa benkana. Pawulo yamuzaala ayonka, nze bwe bulumi bwange eby'obugagga bandi bitutte. Abaana ne babalekera ekitiibwa obuzaaliro. Naye ensi yakitwala nti abaana bano abaagala okufuna obwenkanya baagala bya bugagga. Eby'obugagga nga tonnabireeta, abaana abo kati ani abazaala? Kuba seekono tawaanyisibwa. Kintu kitono nnyo n'oyo Buladina wammwe ow'ekiwaani bw'omutunuulira emyaka gye singa Pawulo singa waali singa benkana. Pawulo yamuzaala ayonka. Kwegamba omulimu guno bannamawulire abamu mugujulunguludde ne mugumalamu ensa, munyumirwa kutunda mawulire naye nga tegaliimu nsa. Pawulo lwakuba nti yayimbanga ebintu by'omusajja ow'emyaka 5, naye Pawulo yafa muto. Abaana ba Pawulo abatuufu bempulira benawuliranga ng'ayogera ne Angel list gy'alina. Abaana ba Pawulo tebasuuka 14. Amawulire galaga bangi ate bali abeebala bali aba. Ng'ate mwaba abeebala mulimu omusayi ogutakwatagana na bane naye baakikisa. Ffe ab'omunda tukimanyi si mwana wa Pawulo. Kati nze amagezi gembawa bandivudde mu mawulire ne bakkakkana ne bakitwala nti omusajja nga bw'ataalambulula nti ono omwana wange oba si wange, ne bakireka bonna ne babeera baana ba Pawulo. Kuba n'abo abeemanya ennyo nti baana ba Pawulo waliwo gwe bazaala wali mu bibbo mu ggwanika opposite n'ekyaki, era ewaabwe agendayo. Naye kitaawe tayinza avaayo owanika mukono nti oyo mwana wange kuba amanye ewa Pawulo ekyaliyo ebinyagibwa. Kafeero abaana baalina omanyi ebintu bino byajjamu kaliyoki. Software oli muyimbi. Kino kikola Kafeero enkya kisobola okutuuka ewuwo. Musajja gwe toweeraba obutono n'okulanga amaviiri n'olowooza nti oli mwana muto, oli kasajja kakulu. Oba nkozeseza olulimi oluvuma bansonyiwe. Naye musajja gwe olina midiemu gye waliko n'ogamba oli mwana wa Pawulo simanyi gwe Lukwago. Software wazukuza. Era bannamawulire abamu oba enkola yammwe ya kibogwe gwe n'otasooka akozesa bwongo bwo ndi Pawulo yafa alina emyaka 37. Ku budde buno yandibadde asobola okuzaala omwana eyazukuza. Atulaba tukyali ffenna. Tulina omuyimbi ow'akadongo kamwe atengera musomesa. Nabbi nga bwe tugezezaako okutematema kitegeeza okuyimba mu kisaawe ky'okuyimba nti bingi ebisobola okutegeeza omuyimbi era bw'oba obisensedde ebuziba osobola okutegeera wawaagwa. Mukulu Sekandi tukomye nga tutegedde omugenzi Paul Kafeero olugendo olw'okujja mu music, ate nawe tulabye wasinziira okujja okukwatako oyingira ekisaawe. Bwe mukwatagana otandikirawa? Bwe ntuuka andeese ku kibuga yankwasa omukyala gye nabanga bamuyita ssenga w'abaana Rosette Nakkubulwa. Mukama amumuze mirembe. Maama wange oyo yankuumanga omwana we gwajja mu lubuto lwe. Era abawuliriza mbagamba kyabuvunaanyizibwa nnyo era kyamagezi nnyo omuntu okuba n'empisa. Kuba nabeera mu ngalo za Rosette Nakkubulwa ne mwannyinaze omuto Namugenyi ndowooza nga atankana okutankana engeri gye najja awaka.
natuuka ekisanga baana beddanga ki ng'omwana wa waka naye Allah yamutwala Mukama mumuze mirembe ne mbeera nga tukola mu kulabako kati nga bwe nga nti Pawulo ono yandabamu ekyama katono nnyo Pawulo agenda okukimanga amaze okukola kulaba kwavudde mu makula ate baali bakoze okulabako ye naani kulabako eyo yalimu senga abaana koze tinakuulwa mwalimu Paulo Kafeero mwalimu musomesa Kaweesa mwalingamu Saalongo Mirembe mwalingamu Makumbi mwalimu omugenzi Musanje abaana bangi naye ndooza era kyeneebaza Mukama kubanga bw'otandika kumenya abantu sekandi bakozeeko nabo mu bidongo mu kulabako omwo mwennyini tuyinza okuba tusigaddewo babale abasigaddewo abakyakuba endongo abasigaddewo mu bulamu bw'ensi eno so omukyala nakubula akukwata ng'omwana kati nga ogamba nti ndeese omwana mujje mu kyalo naye anaasinzira waani okitegeera otomutandika ntandika nga okuyimba kati okujjako kyendaba nti omanyi kino kiri mu mirimu abantu nze nga sekandi kyensinga okutegeera ennyo kinategeerawo mu bwangu nti omuntu osobola okubeera nga munno muyimbi nga guli muwandiisi ffe twakirabirawo ne Paulo Kafeero nti twazimba ekintu nga mayi tuzimba kintu kyaffe jjuka tuva mu region emu namanya nnyo nti tutumulye omusajja ono kuyimba alere tutumulye zisente zaffe kyekitiibwa kyaffe nga banaki nga nakitegeera mu bwangu nnyo saagala muntu alabe Paulo Kafeero mu kifaananyi kya bukotogezi nti yatulya sekandi ekyo kyo abagizi ba Paulo Kafeero mukimuggyeko nti omusajja ono ebbanga lyonna lwaki twalinga tutumumanyi nze mwennyini nga sekandi nakitegeera kiwanvu nnyo nti omuntu ono yalina omumuli gwaffe nga bannakyaggwe yensonga ki nasobolanga okumuwa ennyimba z'empula nti nnungi aziyimbe saali mugiwadde kuba nze sinywa mwenge newankubadde ensi ekitwala nga sekandi anywa omwenge sinywa mwenge ekyo nkikola bukozi ku stage nenfaana omutamiivu otyo kaakati mu bizinensi eno twatambula olugendo lw'obulamu ne mukwano gwange mukama wange muganda wange mu butuufu twalugusa mu bimpimpi muzimu ku nnyimba zojjogera ze wawandiika ekitali kubanga nze by the way tulina okwogera amazima kkiriza obagaana amazima agamu ensi eri gatwala si mu mwoyo mubi kubanga g'amazima gali nti nange mu nsi muno waliwo bantu bangi betubuulidde ebintu ne bagaana waliwo omuganda wange omu gwe nakolako interview naŋŋamba nti yabadde Kasirye John Bosco n'agamba ffenna abazanyi ba firimu abasinga twayita mikono gya gundi naye bagaana bugaanyi kwatula na kwogera ti gundi yo twamuwandiikiranga ebintu naye nga tasobola kuvayo kukyogera kkiriza obagaana olina ennyimba zojjukira ze wawandiika ezaali ez'amaanyi nga Paulo Kafeero yaziyimba weziri lwakuba menyako ezimu okusinza ku ntegera y'abantu bannayuganda bategeera kifuula nnenge olwa yinza ogase kandi wakyayogera ku Paulo Kafeero nga nze kukola ki naye lumu yaliko ku interview emu n'alambulwa ku kintu ekyo kuba nti abantu kati kiyinza obanga si kyamaanyi nnyo gye bali naye nga weeziri nga Kampala mu kooti Movia n'endala awo Kampala mu kooti wasinziira ku kyokulowooza katukitwale bwe tuti kubanga wasinziira ku kyokuzimba ebikola oluyimba olwo Kampala mu kooti Kampala mu kooti natunda Kampala ebbanga linamubeeramu nga ndaba Kampala tumukaluubiriza okumubeeramu era mutufunuza layini emu gye natandikako nti sebo Kampala tugenda kukaluubiriza ne boonoonyiigo oba abatembeeyi nentandikira awo kugamba natunda nga obeeramu omanyi kankulage mwami Sembajjwe twawukanya endaba y'ebintu ngenda kuwa example ya Basudde ne banne bagenda e Bulaaya bwe bagenda e Bulaaya bw'otunula mu nnyimba bonna abaagenda ze baayimba olw'Abasudde olufunamuuko enjawulo mu ndaba y'ebintu
kati nange Sekaani mu budde obwo natunira mu Kampala ekyo kinnafuna kituze kuli oluyimba olwa Uganda mu 2005 otyo ekyo kiwafuna kiwalaba kyenalaba mu budde obwo ndoza byebiriwo ate abayimbi bagamba omuyimbi nga tona kuzungira mu kugenda mu bannabbi b'abalokole n'abasamize sooka otunule butunuzi mu nnyimba zo mulimu embeera eyinza okutagula mu bulamu bw'ensi eno oba nnyonnyose bulungi omuyimbi ng'ensi olabanga ekukutte nga tonayo anagamamu ate nabbi gundi okumulaba osooka n'omuwi 10,000 nti omusamize gundi onakkeera nnyo kubanga bane layini nnene sooka okakkane wansi owulirize ennyimba zo gwe wennyini ze wayimba mulimu obubaka obusobola okutagula kubanga ennyimba ezo si gwozeewa bwa bubaka Katonda bw'aba akulaze kyova olina nawe okutta obudde obuwulirize obulizo oluusiya nange ebiseera ebisinga nekolako edit bwe mmala okwogera ebigambo nenzirayo nempuliriza ogutali musango kyabuvunaanyizibwa nnyo era abayimbi bagenderere abayimbi beeragulako olwaleero ntunira abaana ba muganda wange Kafeero ana omwana gwe yeeragulira teyamanya bulanzi bwakoze ku mwana oyo mwana ki yayimba omuwala ng'alaga nti Nagawa yampitirirako mu luyimba lwa tuzadde bererya bwali bulanzi bwakoze ku mwana nti yakimanya nti Mukama nalayini gyayisizaawo oba okitegeera kati kwe kuyimba era bw'omala nga okizuula nga weeraguddeko ottanga obudde ne bwegayirira Mukama olumu akubikkulire oba asaze mu bonnabbi obwo weeragulako bubanga bubi so okuyitirira era ategeeza ki era kiki ekiriwo anti kakati ebigambo byange byakubikkirira layini yo wenoba ogiyisizaawo gwenji wadde ajja ku ekyo ekinga agambe kitange yandagulako ki era ndiki oyo Sekaandi omutuufu njogera mbikke ebigambo byange byakuwa budde kutaggulula kyekikula kyange Kampala mu kooti Kafeero yalukyusakyusaamuko yayongeramu ng'omuntu omukugu kubanze amazima gasiganga mazima Lawlines yayongeramu nga olumala okwo talukugira lumansa amanda abo watyo naye twalina okukkirizamu ffenna Yesu wadde muwadde oluyimba bayongeramu layini tikiyinza kuntunduza mmeeme kuba lumu olunaku lyangamba Sekaandi twali eri studio bali nga Kamwokye eyo ya mukyala Halima gye yali akoze studio otwali nangamba Sekaandi nali muwa oluyimba oluganda kyabbeyi kati nabako omuntu gwakubye essimu ng'amubuuza ku Kabaka Kimirenge ye yajja mu Buganda ng'ava e Bunyoro nangamba Sekaandi njagala tukole ennyimba eziraga bano abalenzi abeepanka nti bawandiika ezitwawula ku balenzi abo bamanyi nti guno mulimu tugulinako enkizo kati twakolanga ebintu eby'ekisajja kikulu omwezi sijja kulimba nze Muzeeyi Sebata abadde nga afulumya teepu babasudde abo nga tonsooka gula teepu z'abasajja abo ng'ogenderera ki ati tuli mu kata tuli mu kuvuganya Sebata kikyaleese Sekaandi n'oggula teepu obulize Sebata kuba gwe muvuganya naye n'oga kati tujjamu sawo kana akazito era omulimu nga gunyuma nnyo Yesu babanga n'entalo zaabwe ng'ez'omunda manyi Mukama wange alina ekintu ky'emmizi nga niwaba tayagala muntu tojja kujja ng'ozunga n'ebigambo byo nti gundi yagambye bula ekyo kyo Mukama yali yakimukolamu nga ye muntu wadde tayagala gundi oba alina obukubagano ne gundi naye nga tayagala nnyo nseemanyi era n'ekino ekyo nange nkinamu nti nze muntu gw'osooka ekintu nga kinene nnyo n'ekitundu nga alakitegedde wekivudde kuba ebizibu by'ensi byempiseemu bingi nfunye okusoomoozebwa mu buli mbeera abalamuzi obulamu bwange weebali mbammanyi bali balamuza ku bulamu bwo
ebbanga yamaze mu nsi na December emyaka gye ntuuseemu oyinza obutafuna bisomoozo bya kikanga ekyo. Ekirala omuti oguliko ebibala gwakuba enkonyogo. Era nsinza kuwewuunya muntu nga ana pulogulamu y'okunzita. Ekyo kyo kirina okukolebwa lwa nsonga buli lw'olinnya levo olinyisa ne levo y'abakuwalana. Ekitala kye ŋŋamba kati obulamu bwa sekandi oyinza kugamba nti bw'oba ononkuba amasasi onagula muntu wa bukadde 5 onofuna obukadde 7 n'ogaa ndi mutadde ku sekandi. Ekitala kye ŋŋamba nange ne mmanya nti kati omuntu bw'anteekako ssente ez'ekikanga ekyo sikyaswagira mu ssaba kusaba Mukama nti nkuuma lipooti najja wa Katonda nti taata lwanagaana oyo. Lwaki abantu balowooza nti okuwandiikira omuntu kintu kya bbeeyi nnyo oba nti abantu babeeramu n'okugaana kubanga kankuwa ekyokulabirako. Nze nalwawo nnyo okutegeera nti Michael Jackson yeewandiikira ennyimba ntono mu bulamu bwe n'obuteewandiika teyeewandiikira so nga producer we yamukoleranga ennyimba nnyingi nga yo naakola bukozi gwa kuyimba. Lwaki ensi egaana nnyo nnyo okukikkiriza ekyo n'okukitegeera kiva ku ki? Kaakati Mwami Ssembajjwe obutategeera si musango kuba okutegeera kitabo Mukama kyagaba kitegeeza kyabalondemu. Bw'otuba mu mulimu guno gw'okuyimba bw'osoma ku mulimu gw'okuyimba bagwogerako nga $billion business era nga n'amatabi mangi era nga bakugamba nti omuyimbi bw'aba n'akakiiko akamuwandiikira kabako n'abantu ate nga bangi era omuyimbi ng'obadde mu mateeka amatuufu nga omutwala mu kutambula niwaba ne ttiimu y'abantu nga 20 bo tebeewuunya abazungu kuba bo bakimanyi. Kati ffe wano olw'okuba nti ebintu ebisinga byakajja bijje nga tubimanyi obuvuo n'obuddo bwabyo twewuunya bwewuunya kyonga nti ffe twalengerako wala nnyo ne mmanyi nti Mukama wange ono ye Mukama muwadde okuyitimuka okw'amaanyi erinnya bwe mussaamu ebintu bino tuba bulungi kyonna kitegeerawo nga lumu kubanga plan gye mwalina yali ya kampani sikutambula kyonna kati mulembe guno abantu beewuunya byewuunye baagala buli muntu abe naggwana ku mutala ekitasoboka tikisoboka. Kati kankuwa example siyanyo kwogera byabufuzi naye kamale gakiisaawo. Olwali osanga omuntu nga awangudde akalulu mu region wawo ttiimu ekola emirimu egy'amaanyi oyinza okuba ntefuna nnyo naye nga baga nti tugguse ensonga eno. Ensonga babayita ba kitchen strategists babeera mu fumbiro nga bafumba otyo. Kaakati ne music watambula okujjako kyengeza okugamba abantu abayingira mu mulimu guno basoke batte obudde bagusome kye bayingiramu kyekiki kubanga abagufunamu be bangi ate nga bannyinigo tebamanyi ng'egye banza kukola ki guttululamu gulimu ensimbi mpitirivu nnyo naye abagukola tebannakimanya. Kati abagezigezi abasooka okumanya omulimu gwe ng'egye gutambula bajja gaggawala nnyo. Anti kati kankuwa example omwami gundi bw'osanganga omuntu afuna $50,000 omwezi naye ng'asaasaanya obukadde 2 omwezi kitegeeza nti akamu ekitundu ana waakabba. Ate bw'osanganga omuntu yabadde ali mu bugagga obw'obukadde 200 nga n'obugagga bwa bukadde 50 kitegeeza nti omuntu amubbako obukadde 150 be bayimbi. Tewali nsonga efuula abayimbi balomba. Tulina okunoonya omulimu gwe tukola tugufunamu tutya ssente okuzikenenulamu kyekyo ekitusumbuwa kubanga muyiwamu nnyo tuyiwamu nnyo ne tujjamu kakitegeeza basito ekyayimba nti ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana lwaki asajja mubajuza nnyo nga bannabbi tuyimba enfuufu okutuuka wettunka abasoma ne beeyolerako ezimu ne beddukira. Osanga omuntu ng'omuntu afuna mu luyimba lwa sekandi ana branch jasololeza ssente za sekandi tandabanga nako niwoba yali andabeko tayinza kugamba nti omwana wa sekandi ali atya tebimukwatako kubanga kimanyiddwa mu nsi nti ebyomusiru omugezi yatwala. Kati bannange abagezi baffe abatwala ebintu ebyaffe sijja kusaba kubanga sinza kusaba ku kintu kyange ndabula bulabuzi. Bw'oba olina ennyimba za sekandi ku mukutu gwo nyamba oziggyeko mu mwoyo mulungi kubanga olwaleero nze mu byensaba Mukama namusaba n'obuyinza. Nsaba obuyinza Mukama mu nnyumba ya sekandi nsobola obutakukwatako leero ng'olaba nga sekandi owa layisi
Mukama nayanukula eddoboozi lyange nampa obuyinza. Kyokuŋŋaanyiza mu nnyimba za sekandi Mukama lwali oleeta obuyinza mu nnyumba ya sekandi ngenda kikuggyako. Oyo sekandi omutuufu. Ekisinga n'okuluma bw'olulembekako kkono olukola mu programu ng'ate bakukuba obuswanya abo abali mu kulembeka mu ntyo. Nze ekisinga okunnuma. Naye nze obubaka bwe mbaweereza nti sekandi leero muyimbi atalina buyinza. Naye mu bye nsaba Mukama nsaba obuyinza mu nnyumba yani ya sekandi. Ky'ofunye mu maanyi nga sekandi mpozi olikiteeka ku planet endala etali Earth. Obuyinza bwe ndiba nfunye mu budde obwo ne waliba mwana wange ndimuga nti oyo yatwala obugagga bwa kitaawo bumugyeko mu mbeera yonna. So mutuula nakubulwa ne baani muli mukulabako bakulaba nti goli muwandiisi mulungi oba naawe okyerabamu era nankyerabamu ojja n'osisinkana bano obagamba nti bannaaye nze ndaba amaanyi gange agenda kusinga kubeera wano oba ennyimba zakuyitirirangako obungi. Ennyimba mu butuufu Mukama zanfukirira nze nganze ku kyempulya singa ziyimba ate natondebwa nga endaba yange y'ebintu ndala eyawukanamuko. Sengamba n'oluyimba nga omukazi yandibadde aluyimba alugguse eri bakyala banne sinza kwesiba ggomesa ate nduyimbe oba kitegeera kye ŋŋamba. Sengamba n'oluyimba nentunanga ku kikula ky'omuntu tumujyamu mba sijja duyimba. Omanyi kankule Mwami Ssembajje ekifo ekisinga okubaamu obugagga ye Limbo. Nti abantu abali mu Limbo balina ebirooto eby'amaanyi ennyo ebitaatuukira. Anti olwaleero twali Uganda we tutabanya mu byobufuzi ozuukusa omuntu omubbe n'ekiwanuka n'alongoosa Uganda naye yafa. Kati siyinza tulira bintu bimu nga n'omukisa gw'okubiggusa. Yensonga ki abantu bo balabanga sekandi oba adiibudde ennyimba sikikola kuba simanyi bw'aba bakabanyaga butuuke eri abantu yensonga ki njiya nnyo okusinga makulu. Siri mu mbatuutu mmanyi kye mankuwadde naye mba njaga okugusa obubaka ki eri ensi. So mutandika okukola mutandika okuba ebidongo mutandikirawo era kidongo ki kye musookerako? Tutambula tuli mu kibiina kulabako Gita Singers. Otubulidde nti okusinga ennyo bw'olaba ng'osobola okuwandika ennyimba ezimu ozigaba n'ozigaba ne baziyimba. So olekako ddi ku stage era kyali kivulu nga kiruddawa mwenga bakulabako nga kuuli bakwanjula eri ensi era ddi kankitwalire wamu mu mbeera bwetyo kafeera kwanjula ddi eri ensi ku stage? Kuba nali nakajja nti omanyi omuntu nga akayiva mu kyalo ebitundu ebimu oba obitankantankanamu naye bujjukira mbeera bwe yali yakuleeta kugamba nti enkya nno ngenda kwanjula nenki ogenda kuyimba kati okujja mu gundi mu bidongo nalina ennyimba zenyimba ku stage nga bazikwata dda ku butanga. Ate toyinza kuva mu kyalo na nnyimba nkwate kya mulembe guno omuntu nabanga manyi wano okuyimba ennyimba ze n'agenda mu studio n'aba nti amaze okulikodinga ensi nemunoonya nga takoze ki naye luli nga n'okujja obuze ku stage omwana alwawo okufuna kachansa kana likodinga oluyimba ng'osobola teweebase tuga mu studio enkya Mukama Katonda nga kinene nnyo. Naye wenzijukira twakolera oba endaga zange ezasooka oba nakulabye wabangawo mu biparishi twakolanga bisho ez'emisana ezo kubanga twananga busho emisana twakolanga mu parishi nakulabye wali oba kiwuunya baita kiwuunya ebifo ebyo wemba sirade nyinza okwange gye nasookera okulinnya ku stage mu kulabako. Embeera yali etya olwo omukulu kafeera kugamba gwe olimu nti enkya nno ogenda kuyimba toyina nno oluyimba lukwate bagenda kukoonera ndongo wali ennyimba najja nazo sekandi ku kyennyimba Mwami Ssembajje nkugambye nti n'ekyo kyetagisa buli kanaku okuwandiika oluyimba nze nkolaki bitaye kyeŋŋamba kuba kugandi ne mu bitogero olwaleero najjemu dda oluyimba otyo kaakati ne tuyimba by then kulabako njizeemu nga tutambuza bivulu bya diikuula ebyo kuba twabanga n'ekivulu Pawulo yazannyanga diikuula wawo omukazi ammenya walumba ezaayo ezo bwe bityo kale mugamba mukyusa kubanga
ensolo z'omu budde obwo zaazimbirwanga nnyo ku bivulu. Walumbe Zaaya wa mwaka ki? Walumbe Zaaya alina ebintu bibiri by'omujjukirako nti okufuluma kwe n'okuyitimuka kwe byawukana. Bitwawulire tuwulire. Walumbe Zaaya mubalamu 92 naye atayitimuse 94. Waliwo omukozi w'oku Radio Uganda eyafa ne bakuba nnyo oluyimba olwo. Walumbe Zaaya. Yali mufu yali mukozi ku Radio Uganda mbaserabidde. Yali wa amaanyi. Ne balukuba nnyo buntu n'azuukuka n'agamba wamanu Walumbe. Kambuzeemuko Nkulusegandi. Ku Walumbe Zaaya wa Kafeero ne Walumbe Tando w'Abasudde gojjukira mu luliwo olwasooka gwe muzijukira y'ebintu. Mu nzikira yange y'ebintu ate kuba Walumbe wa Basudde. Walumbe Tando Tone Ekisuule n'abasabe kubanga ne Tone Ekisuule yayimba Walumbe kubanga ne Tone Ekisuule saamuwulirako naye olabange kiraga nti waddako okusa ku layini eyo. Kubanga Tone Ekisuule saamuwulirako teyakweyoleka nnyo tewamusaako nnyo birowoozo kitegeeza tewakiemabegako mu ndaba y'ebintu kugamba Walumbe wooli kyemmanyi yasooka. Otyo kati olwo mugenda mu kiwunya okuweereza tuyimba bazaawo basusi ne bakola ebivulu dikula kati sekandi nafuna okusoomoozebwa kunene nnyo mu maaso ga audience first appearance yo nti ebbanga lye nayimba nga eddoboozi erifaanagana erya Kafeero nafunanga ebintu bibiri enduulu n'olube. Oyimba baka stage notanga oluyimba nga Kafeero ajja nondwa kuseya nti si yeye oluluba lube. Kintu kyantawanya nnyo mu bwongo naye olwokuba nti oli alandabamu ekirungi okuba nti nja kuyimba nga sekandi yimba kakati nokuvala leero todda mutandika luyimba mmanju tutandike nga wali kuki kuba kyamalangamu amaanyi ofuna ebintu okitegeera era lumu twaliko mu Kaliga wali emukono ntandika obulamu bwe butyo naye yali mu kontrolu nampa amataala amanyi Kafeero yayingirawo ntuuka ku stage balaba ekyene nakirala ngamba ne bankuba olube nenzire mmayina ddayo olimbe kati olabe okuyimba kwange kubaddemu ebisoomoozo oyimbanga omuntu gwe bajjiridde okulaba tesi yeggwe embeera eyo giraba naye ekivulu kyekisooka osabula endongo abantu bakuba enduulu tukitwale entukolo bakuba enduulu byombi byajja lumu kaakati byombi okujja embeera eyo okitegeera we ofunamu okwennyamira ng'omuntu ogamba mulimu gwe nayingidde naye omuntu ng'omanyi kyoyagala okiremerako n'ogamba bino osanga bikola kati ne tutambula bwe tutyo okusoomoozebwa tekugwa mu mirimu mu mbeera yonna naye omuntu oteeka okuba omumalirivu alina obugumiikiriza kikulu. Nkulusegandi okuyimba kw'ennaku zino kulimu amalogo omuntu bw'ajja ng'ayimbanga gundi olwo lutalo luwedde emirimu olusuza abantu nga batambula wano ne wali banoonya kuttiŋŋana lwaki gwe Kafeero yakusembeza nandibadde wayimbanga nga ye kaakati kyekimunjagaza n'olwaleero lwa nsonga ninako omuyimbi gwe nagamba ne mugamba gwe oyimbanga munno lwakuba omwagala bwagazi oba kitonda okuva ewa Mukama Katonda ne mugamba abantu bwe muyimbanga si kyangu kya kwagala ekisooka kya byonna oyimbanga omuntu alina ebyoto by'okuzimba kalina gwe ng'oyimba byakulowooza mbw'oyimbayimba mbw'oyimbiyimbi abantu abo mujja kusika nabo omuguwa ekirala ye audience senga omuntu assaamu oluyimba nga badde asuubira nti sekandi yaluyimbi olina nga nti si sekandi oyo mubiru okwagala kukkirawo essaawa eyo olaba ebizibu byobaofunye audience emaze okwesala mu kwagala ne gwoyimbanga akutaddeko omudumu yes tulina embeera kuba mu kooti tekiriza bulogo naye amalogo gye gali mu reality so mu kyendaawo gaatabuka ebyaddala kuba batugamba abo abantu beerogaalogaawo mu kyendaawo katendonge baleme kaakati
teri mbeera yatandise jjo kuba n'oba osomye mu bayibuli wokabaka omu obufuzi gwe bakyankanako nagamba mu mpitiro abalogo bonna n'abakuŋŋaanya buli wamu bampitira omuzimu ga Samwiri gunda guli kati tewali kipya mu nsi muno otyo tewali kipya naye bone muyite Samwiri ambuulire obwakabaka buge ogubadde kati naye ebintu ebyo kisinzira ku ngeri gy'obirwanyisa obitutta otya era n'erinnya lya Kafeero nze ndi Mukunja Saafi liva mu kanyomero ako nze tebansobola ndi Mukunja Saafi kigambo Saafi kwe kanyomero ako nze tebansobola ndi Mukunja Saafi ng'abantu batambudde ku mikingo giganye obitegeera kati obulamu si bipya nakuyiga ng'egyo obitambuliramu so okuba endongo awo mutambula bisoomooza ki bye mwasisinkanaawo katusokere ku binyuma bye wafuna mu ndongo awo mu kutambulako ne Kafeero oyinza okuŋŋamba nti Kafeero yagende bula yagamba mukulu sekandi sikuleka mu ntambula ze ezimu ez'okubuuka eggwanga n'okugenda biki birungi bye wafuna awo ng'otambula ne Kafeero ebirungi byenfunye ne Kafeero mukulabako weebirirwa kuba nti sekandi ebintu byange ndi muntu olumu atata nnyo kubanga kasenyanku nti buli kasenye akola ki akalaga ebimu mbibuuka naye kyensinga okwenyumiriza mu Kafeero yantunda eri ensi era nnyinza okugamba nti kuba atambula ne Kafeero mu lugendo lw'okuyimba nnyinza okuba ayimiriddewo obwomu ensi gwe tunuulidde bwe mba seewaayiriza anti ogakulaga program ayagala ajja kuvayo akole ki akiwakanya mu baatambula ne Kafeero mu lugendo lw'okuyimba batugamba nti mu bantu abakuba endongo abakubako ku ndongo wano mu nsi okugikuba obukubi tibasudde yali mulala eri wamala yali muyitirivu Sebadduka yali mulungi Kafeero yali atya mu kuba endongo okugikuba okugisuna Kafeero yali mulungi nnyo mu ndongo naye yalina kye yali yamanya mu kuyimba muno nti mu mirimu gye egya studio nga sitatenye kwaga kwekubira ndongo wabula ng'asooka okugamba nti tambula buuti kuba era akisobola naye nga tambula buuti amajanja akuba endongo twalinangawo omusajja baamuyitanga Mukasa Fiina oyo yayimba okubulawo fiina ddala kiruma